Abasuubuzi mu katale k'e Busega bakasitoma baabwe n'abantu abaliranyeewo bakuŋŋanye mu bungi okwaniriza Pulezidenti Museveni bw'abadde agenze okugulawo akatale kano mu butongole. Pulezidenti e Busega agenzeyo ne Maama Janet Museveni era batuukidde mu katale butereevu ne baanirizibwa Minisita wa Kampala Hajat Minsa Kabanda, akulira KCCA Hajat Sharifa Buzechi, RCC wa Kampala Jen Muhindo n'abalala. Pulezidenti aguddewo akatale n'ayingira era n'alamusa abasuubuzi ababadde ku midaala gyabwe nga bakakalabya. Abasuubuzi oluvannyuma baaniriza Pulezidenti mu luggya lw'akatale era ssentebe waabwe Jimmy Kauma asabye Pulezidenti okubakolera ekkubo eriva ku Northern Bypass ne lituuka akatale kubanga bakasitoma bakaluubirizibwa okukyama okugula ebintu olwajjaamu. Wano wabeerawo jjaamu nga mungi ne tutasobola kufuna basuubuzi mukama wange, njagala nziremu akantu ako. So tubadde tukusaba His Excellency otute ekkubero batutemere tusobole okuyunga ku lino tusobole okufuna abasuubuzi abagula ebyennyanja byaffe. Sipiika w'e Lubaga Musa Mbazira naye aloopedde Pulezidenti nti mu kuzimba akatale waliwo bannannyini ttaka abamenyebwa naye nga tebasasulwanga. Pulezidenti alina okumanya nti ng'akatale tukazimba nga bakola paaka balina abantu be bamenye emmanju eri. Abantu abo balina okuliyirira. Saawa eno emyezi giyiseewo tebannabaliyirira. Hajat Buzechi ategeezezza Pulezidenti nti akatale kano kalimu ebintu ebyenjawulo era nga kakoleramu abasuubuzi 2836 era nti waliwo n'emidaala egikyali emikalu. Era abantu bano nga bakolera ku lockups 678, stores 691 ne bakolera ku pitches 1433. Your Excellency, eno ye effort yo okusobola okujja bannakibuga mu bwavu era tujebaza nnyo. Minisita Kabanda akakasiza Pulezidenti nti ng'ali wamu ne bassentebe ba NRM abawangudde mu Kampala beeteefuteefu okununula Kampala okuva mu mikono egy'aboludda oluwabula gavumenti. Tukugamba nti abantu b'e Kampala bakulinze nnyo. Bakyamaani bange mwenna abayiseemu wano tetwakubye ku ssasi nga tunoonya structures. Nze Kampala mutukwase tujja mutereza bulungi nnyo ne ba candidates ojja bafuna taata kubanga bangi bali ready. Pulezidenti mu kwogerako gye bali alambise engeri 3 omuntu mwayinza okujja obugagga. The message of the NRM is work in order to create wealth either as an owner or as a worker. What we don't accept is idleness. Ategeezezza nti luli baatawanyizibwanga nga bayitako nga abalaba babonaabona nga y'ensonga lwaki yasalawo akatale kano kazimbibwe. When I used to find you at the roundabout, when you are there, nga muli awo we mutundira we mukolera. That one was very insecure. I'm not sure how much people would lose by going to Kwanura every time it rains, they run around. I don't know how much loss they were making. Ku nsonga y'okubazimbira oluguudo olutuuka akatale abasuubiza okukikola. Nti bali abayita ku Northern Bypass tubateekereko olugogo n'abaleeta wano. Ekyo ngenda kukikola, ngenda kuddamu n'aba ekyakyogedde akibawadde. Era asuubiza okukwatagana nabo okubagulira ettaka eririranye akatale k'e Busega abasuubuzi b'ebyennyanja mu baba bakoleranga nsonga ne sako zaabwe nnya hazitaddemu obukadde 350. Pulezidenti abagulidde ettaka eryo agenda kukwatagana ne Idi babagulire ettaka eryo. Ekisembayo z'ensawo zammwe 3 kale buli nsawo ntaddemu miliyoni 10. Engalo ez'amaanyi ntaddemu miliyoni 5. Abasiraamu nabo bateddemu miliyoni 5. Bw'atyo abakuutidde okulonda obulungi mu kalulu akajja. Kale mwebale nnyo naye ku luno mulonde bulungi nti abanyankwere walina olugero olugamba nti eyeetuze tebamukaabira kubanga mwagenda ne mwetuga ne mulonda ba opposition bali mu parliament bafuna sente zaabwe ez'omusaala ebyama tebabifaako kubanga ogwange gwakugabula. So weetaaga omuggo ogwawona okumpi. Mwetaaga omuggo ogobesenga omuggo ogwawano okumpi. Ye mubaka wa parliament nga Uhuru oyo kati Uhuru abayamba. Robina Nantale ne Ismail Nsubuga bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.